bali bagifuna mbongero kola ki okugifuna nga bannaye mbalamuseza mwasuze mutya kibi nnyo ekiri Afghanistan Kabul nti nno bw'oba osomye ku bukedde olwayo nagenza okukekebeza ku Daily Mail yakulaze abantu 5 mu emu Abaafghani abatuuse badde balina kuba 345 omusajja America George Abi eyataddemu ssente ennyonyi 3 netuuka ng'erimu abantu 5 mu ennyonyi yonna nga nkalu abatalabani babalemesezza okugirinnya ate abakabiina ka ICCK ne babatega bomu ne batta America 13 ne batta n'abantu babujja 18 n'abalala 10 ne bagendera mu lumi nga bali ku kisaawa awo baagala kulinnya nnyonyi ayi mukama omuntu alabye nnyo n'ensi eno kale Rocket Giant kati olwaleero nsaba ngenda kulala Rocket Giant drive twagiteeka oba musekwatira mu ddwaliro milioni 15 zezeetaagisa yawona enjaga omutwe ne guwona naye bikyalemye akyali mu ddwaliro ye Rocket Giant musajja yawona enjaga ye nawona mama Sam agudde mu bintu anti kati badde manyo kyali ku Rocket Giant kati tugenze ku mama Sam iwadde kinawe wako oli wadde enjaga badde yetaaga byabisibwe kiri enjaga wogiwona tusaba ayetaaga obukadde 15 bamute mu ddwaliro kati anti bateeka ku system anyazi receiving atandika kati okuteekayo kakati tugenda jiba oluvannyuma kandi tubaleta brother we nannyonnyola wano naye ngambye buganye nti olwayo ngenda mulaba tulabe kati amagezi tutema tutya Rocket Giant ave mu ddwaliro kubanga yawona mama Sam kulika munnabi wayo ennansana mwenna kati mama Sam yakulira ebya welfare social affairs yono yalayidde eggulo I declare you the Secretary for Social Services. Thank you. So help me God. Obukalo bwa Honorable Nakito Lydia. Manyinga mama Sam. Demu kamanya. Erinnya nze Nakito Lydia, manyinga mama Sam. Nsooka okwebaza abantu mwena abaddewo nga tulala olusooka nebaza abalonzi nebaza meeya okunteeka ku executive bandabyemu obwesige era kati tuli beetegefu okuweereza abantu era emirimu gigenda kutandika emisolo munaasobola ogitambulamu okunoonya esente era kitukakatako tulina okukikola olw'obuvunaanyizibwa emirimu emirala gigende mu maaso mulanyisigaddamu Nakito Lydia. Okay, banaffe ateke bikondo byo birabiddwa kati. Kati tubadde ngamba bwe njogedde ku be Afghani omunanga nti notogerako ku be bijambiye Masaka nenga nti munnange tusaasirigane ne security egamba efaayo nnyo okulaba yo babayina kigendererwa ki ate neera mu Afghanistan okusinzira ku Minister of State Foreign Affairs wa Uganda tugaba waliwo na Uganda babiri bakyalemedde mu kibuga Kabul abalala bali bakola na UN baddukayo dda bali London Nengo manchi kitegeeza okwekanga ogenza okukola Afghanistan kuba kyeri wekanga oli London. Mukama webale. Ate osolaga mukama Katonda. Alawe nabye kyenseri mu musa. Abalabale se Uganda bala London. Ani abaze. Natolo Stabua mu Bulungi asabye nti Mama Janet abashala bamwe nabwe mkwata abami. Afune bwakuyega president. Atunule mu ndongo eno COVID bwayongera oterera endongo agite. Si mu bubi. Una asaba Mama Janet fa abakyala ffe tulina amaanyi ku basajja nsaba bumbeera muli babiri ne President Museveni nga temuli mu byakola omugambe nti abakazi bali eri bafa obwavu abaana baffe tebagenda kuddayo ku ssomero kuba bali kumpi kuddayo ku ssomero mugamba tuleke tukole nga bwe yalese abantu abalala okukola tutambule no COVID kuba COVID ayinza obutaggwawo fete tugenda afuna sente zaabwe era namwe mukimanyi mwina abantu bamwe mwina okuwa sente zammwe ne kati nganze Sabwe yafubutukerera akayi ani agenda okumpa sente ezo zonna okujjako ng'omaze kwekolerera okujjako nga neekoleredde so bambi mutuleke tukole mukyala wa Genosale kubanga batuukirira Genosale tebamugamba nti tusobola okukola kubanga bo bamufunamu sente naye mwe abakyala nze nkulembeza abakyala buli mukyala wa mukulu bobera ng'oli naye mu buliri mugambe nti leka abantu bakole Kulusumu ekibala baddalizo okugabana ebintu mu bulungi. Ate oyo yetagabana nga mwesibenye ku Kulusumu. Bugirita. Bugirita naye agenda gabana. Naye abakyala abazze ne beegatta ku Amina Bugirita ne Kulusumu bamita Safina Nambiru abeera London. Halima Namugga oyo mu Kampala muno era ensonga zagenza wa Shehimu. Haliwo bifana by'abana bakulu. Abula bannaye. Kibate. Owa Sharia ekibuli. Ebintu bino ne bakkiriza nti bana abakyala tubamanyi balese ebiwandiiko byabwe nti olaba wano ne bampoowa wano ne bampoowa ne wano ne bampoowa byebintu bimala
oyo Bugirita Amina ono Kuluthum yaleke oyo Muzata yaleke ebyapa ono Kibaate yatudde mu nsonga zaabwe Muzata yaleke ebyapa 30 eby'ettaka n'ennyumba eye Kate Farao ekawempe n'emmotoka Prado TX Kulusumu gye yasigazza kadi ne bagitwala uli motoka ya orange mwe yatambuliranga double cabin eyo bagitunda bukyalinga yakafa so abaana bonna neewunyiza ku musango guno oba kale ku ngabana eno wenategeredde nti abasiraamu tebaba na musika abaana bonna baba basika ate omwana omulenzi nti alina okufuna ebitundu 2 ku bintu omwana omuwala byafuna omuwala bwe bamuwa emmotoka kitegeeza omulenzi bamuwa emmotoka 2 omwana bamuwa ekyapa kimu muzukulu wa mutasingwa bannange namala owakanaki eno kyaliyano omwana omuwala bamuwa ekyapa kimu kitegeeza omulenzi bamuwa ebyapa 2 eby'ettaka bwabanga badde useless omuki omulenzi kubanga babaawo nga ebintu atunda bitunde kakati ali taba useless kaba mwana kiba kiwe kankutunuulira n'okutunuulira kubanga kyewunyisa bamuwaddabo bino sinze mbimanyi by'abasiraamu nze ndi mukatuliki kakati bwe tukusibula tugenda kukulekera eddoboozi kubanga bano gundi tanalabika Sega wa Vincent buli gwobuuza gamba munange situmanyi kakati katukulekera eddoboozi nga tusibudde ng'abasega babuuza kati kiri kitya ati kiri kitya Segawa ono yayimba Sisiri twakakoowa ne mumukolimira nnyo n'atuwayiriza nti abamawulire twamuwayiriza nti yakwatibwa ku malaalo Segawa yali aloga Abdulmulaasi omwaka gwa 2006 Abdulmulaasi yakayimba swimming pool ayina Abdulmulaasi nga naye mulogo nga bavuganye kale byebyo yakwatidde nakusoma nnyo ddiini y'obusiraamu ng'ayinza okuba tagitegeera n'asukka we yalikomye n'akola ebikolwa ebirala si kusobya ddiini ayinza okufuna filosofu omubi kale ffe tugenda kubaawo tukulekere bino ate byewulidde ate era tugamba tumala ekyenkya tugenda ne bannaffe aba National Drug Authority Dr. Michael Mutyaba yagenda okukivuga era yatuuse dda ate ku Vision Group atubagaliza weekend eno yali ku kamera amuyita Bile Sekirime mu control room aliyo Nicholas Muhanuzi ate Jimmy Rima akikubye nga producer Sebuya nenkola n'abantu bangi naye Josephat Sebuya president weekend yesinga good morning Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sister munange abaana baffe Makindye tebaliiyo chairman wedda atuwa information atubuli abaana baffe gye baba batutte bonna kubanga Makindye tebaliiyo buli we tusuubira tebaliiyo Makindye batugambye nti tebannabalinyisa nawo yadde n'omulundi n'ogumu byebyo nno ebiriwo ndoza batandise olaba pressure ya social media kati ne chairman atandise byakunanaagira mate osi yagamba ayagala omanya eby'abaana ajja alabe nze osi